nsobola bela namba 2 nga nina gwe nsanzeewo like oba nkigambe nsobola okuguma nsobola nze nsobola okwagala omusajja nga musanze n'omukazi nze nsobola Mbaga bw'aba alina byankoledde osoyingira obufumbo bwo nezo saagala kunyi nemweyagaliza gwe kati olwo munno y'omusange naye ate gwe toyagala ng'oli asangayo gwe. Waliwo abakazi ke batera tukasukira abasajja ne bagamba kati gwe waaba gwe temuddayo kikola ekyo muba mukola nsoyo omusajja tasobola kufaanana mukazi ffe tulina omusajja alaata ne by the way ekyo kintu kyonna nyina omuntu gwe nakibuuza ne mugamba naye ebintu by'okola by'oyisaamu patanawo singa bwe bayisa sisitawo. Actually abasajja bwe balimanya ekyo ekintu baliyiga okukwata obulungi abakazi. Kiki ekirungi ekiri mu kwenda? Ekirungi ekiri mu bwenzi mu abasajja ng'era nze ayenda nedda mbuuza kuba obeera nabo babinyumya abasajja banyumya ngaffe abakazi wetunyumya waliwo ekiseera kyosangamu abasajja ng'era bbaawe olina kumubeera wala nnyo kubanga wosembera awo ne weekweka osobola omukyawa ng'ebiboozi bye munyumya bya baana ba P1 baŋŋamba okusinziira ku karisaaki Tuwanyiza mu International Conference ku Healthcare and Social Worker egenda okubeera ku June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate Local Delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human resource ba artists buli muntu akola mu bantu betuyize ba social workers ga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya 7702292 oba plus munya 377288982 eno international conference ya healthcare and social work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, Eranetigikiwa, Global Events Canada, the Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Mukyala omubwati mukyala papa omubwati nenga sunidoze erinnya nate oli kubirawo abantu ekitali kibi tusooke mutumirako tusooke tusimbule program tubuuze ku bantu.
Era bw'omutumira ko oba tokoze ensobi. Omulujja tulaba ku Capital Music oli ne Lujja Fatia Lujja ne Lujja onfuna bulungi ababiri babasazeeko bubi nnyo kano kakambwe mukko naye ng'ate kakakamu nnyo naye ng'ate kalimu ebyokuyiga bingi nnyo Fatia ogamba otya mukwano Ndi bulungi ogamba we obulamu bwe butyo webale kwefaako ngezaako abantu bannyonnyola erinnya lya Lujja olijja kuba nnyina bye nalaba bakuyiikiriza bashamiimu abo nga bagamba musimaye Lujja ye mwami wo nanti sibalaga nga mukyala Lujja linnya lya daddy wange bamuyita Lujja so taata waabeera Lujja kitegeeza nze mbabaabawo baaba wange bakitegedde mukitegedde kati baaba alongside mwanyinaze awo we tuli we tutambulize ensonga kati ndaba akwata ku Fatia nga tolina ky'oŋŋambye ojja kuwulira amaanyi g'Oluganda kati Fatia wakyali omusajja akyaliza naye nakulaga omusajja okumundaga tekimala ssebo kola ekisinga okukundaga nti gy'oli nze bro nze muko ow'omu kibuga okitegedde wadde abalala gye bali nenze buko mu kibuga so kola ekisukka ekyo ekyokuba nti nkumanyi baakuŋŋamba kyovola nti n'erinnya tukyali lihasinga tulyongere ku Fatia Lujja omuwaati Fatia Lujja ke omuwaati obakka obakke tujja kutuuka waawo soko babuuzeeko abatulaba abalungi abali Capital amanya nze Fatia Lujja era I'm so happy okubeera wano olunaku olwaleero kansibire munnange yonna gy'osinza okubeera ng'otulaba oba gy'ogenda okusinziira okutulaba olunaku olwaleero ogenda nnyumirwa bulungi era tubatumiddeko yonna gye musinzira okubeera I'm so happy to be here and mbabuulira ngenda kuba nnyo ne Fatia Lujja tugenda kuba tubaleetera ebintu bingi tunyumyemukko nammwe mu mbeera y'ebiba bitambula awo tujja kufuna engeri tubifunzafunza tibobeera ne Lujja ne Ronimaka Kingi oba mweseefu ab'endiga okitegeera abasajja nga bagezi n'ensulawo mpaka ddi naye wamanya ke yagenderera ow'endiga kuw'endiga nanti waliwo ebitasoboka era munnange nati kati wano tuba baluganda waliwo ebitasoboka ne bwoba weeyagaliza otya naye n'abasajja muli bagezi Lujja Ronimaka Kiyingi abasigadde nno eyo famire nno era eyo famire eba eweddeyo kati bali baziba simbubi kale Fatia bigenda bitya emirimu gigenda gitya kyenyinza okugamba nti emirimu giri fair one day bisobola obba nga bitambula next time nebibeera nga byekwatakwatamu but regardless we know bisigala tugenda tukyali balamu naye nga biri fair kyenyinza okugamba okusoma nsoma by the way era yo oli mwaka gwakumeka ntandise ogwokubiri otambudde osenvudde kozi ki gy'osoma osoma amateeka omukyala asoma amateeka naye tasoboka ate lwaki bannaaki nkubamu akafaananyi awo gwe basobola okukolako omusango gwonna ewaka nga lwaki ate nomunaye kankubulire nga gwe b'obeera mu kamera nga kati tugeze obulamu bw'otambuliramu bwa kamera oli wanjawulo oko ku bantu aba bulijjo naye bodde ewaka munaawe oba muntu mulala ngonda kati era bwe kiba osobola okubeera eyo naye munaye bakisajja kintu kiramu nze wakasoogera naye bw'obeera eno mukwano oba togamusumulula buli kiboozi kati kyenkugamba nti ebyo byonna obisa ebbali at the end of the day ng'olina obba n'abantu bo balina okubeera like okay with you so kati ekyo tekirina naawe kinkosezaamu n'abantu b'empangaala nabo mpozi amateeka giba emyaka emeka 3 ena ate banga musoma nnyo mukwawukana kuffeeyo kosimbu byakusoma kusomera ddala ofuna obudde obubisoma nfuna obudde oba oyita mu nkola ya tusomye tuli bakulu tulinamu n'akasente kaffe mukwano nsoma ate nno nsomera ddala ebyaddala kuva Monday mpaka Lwakusatu then other days nenkola ebirala kati nasobola okumanya ntya bwe nsobola obirwaninga nemanya from Monday to Wednesday ngeera ngasoma then other days I will do other things okyali omwa romantic
Narachne agenda. But muyina climax? Climax live on stage. Mugenda ku stage. Ku theater abonitanga 8 and 9 December. Nga 8 ne 9 December mugenda ku theater abonita. Climax. Climax season 2. Live on stage. Yes. So munogenda featuringamu. Sina beramu. Okay. Na kubanga namujjamu wena nga gwa wena zanyiramu nga maid. So sina muro nene nnyo. Nenga abali mu bonna bagenda kubeera nga bazanyi. Ate climax oyo bwe bamushootingira waliwo abagambibwa okubanga baavaayo ate kati. Wali abavaayo mu gundi teyavaayo n'abatanzi. Teyavaayo mu aromantic. Actually byonna batanzi sibimanyi nnyo munnange. Simanyi kubanga nze sisobola kukyogera kubanga era tulinayo n'abantu aboogera like aboogezi b'ekibiina so tubalinde eba nayogera then naffe tujja kwogera but the moment nga tebannaba kwogera I can't say anything. So bajja kubeeramu mu muzannyo because bali mu shoot. N'abatanzi yalimu mu climax. Mwalimu Florence yeka. Mwalimu Auntie Flo. N'abalala dada. Naye bonna abalimu. Bajja baye. So mugende mbalabe ku theater la Bonita Climax live on stage season 2. Temuna damu shooting mpya? Waliyo U-turn running nga waliwo n'endala eziri mu Fumbiro. U-turn gwe mupya? Yes. U-turn ye mpya. Waliyo nsobeddwa season 2 naye gyali running. Movies gye ziri. So mu U-turn mwoli? Siri mu U-turn. Gulimu guliwa? Nina gwende mulwakuba gukyali nenga gunaatera. Ogenda tandika ne guno mwaka gutandika. Kale yoyo aromantic Fatia Lujja ne climax live on stage obigenda tambula. Tugambye 8 ne 9 December. So tulina Fatia nga ate member mu aromantic. Tuli mu kutambuza naye ensonga. Kale akakuba kawulira. Akakuba ko kasimbudde. Engeri gye kuba yennaku zino okusanga nga toyina gw'oyina oyinza okwonoona naye nga nsonga ki gy'otwala ki toyina gw'olina anize aboyina kuva ddi ng'omutaabuuza omukulu ebibuuzo ebifaanako bitya Fatia nedde wayereka mmanya munnaye nyinza osangayo omuntu naafukaabirira nga simanyi lwaki anfukaabirira kati oŋŋambako ne mmanya oba oli awo nyinza obba nga ndyayo nendaba nga waayi muganda wange oba anaayita kati oŋŋambako ne mmanya kati ekisembyeyo kye tuba tugenda nakyo buli woba oyita eyo bambi ffa nnyo ku muganda wo ogambe nti brother lwaki bulijjo toŋŋamba I see as long as the height is nga nsingako then yisokolideko oyagala akusingako height njagala omukazi ansinga obuwanvu njagala ng'ayambala nnyo galubindi njagala ng'asoma mateeka waba teyagasoma ng'alina olugezigezi oba ngende ddala ku Victoria University olondeyo mwabo aballo ompe neeyagale mwaka kyoyagala ng'amaliriza n'amaliza nsiina gankubira simu mbowaayi nyongerera ku tuition taata aluddewo actually by the way ndi influencer Victoria University era nkowoola abantu bonna like kuba kati tuli mu vaaka nonso tugitandise abaana form 6 amaliza form 6 so okujja ku Victoria University ebintu byabiri standard kwejja ng'otwayingeko ku bulamu obupya ku area empya ebintu byabiri based online osobola okukola nga bw'osoma oteeka wali essimu then waliwo bw'oyoza ebintu okitegeera so munaye jjangu obeere ng'otwayingawo ku environment empya nga yakabi ate Victoria efulumiza abakabi Farida yayisaawo nakaziwe Anatalia yayisaawo tulinayo n'abalala Baby Gloria yamaze oba akyasoma Baby Gloria I think tannamaliriza ndowooza abantu sabo bangi bayiseewaawo kitegeeza future is bright Victoria University so ndi influencer yo ne mukulu wisdom kai naye influencer era bw'omulaba ng'agyogeddeko omanya naye Kayete yagezaako ebyosomera ku Victoria acha ali busy naye alina ebyokola bye yasomayo olunaku lumu tasomangayo nenga yaguddeyo yagendayo cause influencer nenga ng'ogyeko bwa influencer teyasabako empapula teyajuza ku foomu za university waliwo abaana bangi bajuza foomu za university ne mudduka singala yakikola yali ajja kusoma yali asobola okusoma naye nga baliyo eyo abaana mwagenda ku university mwasomayo wiiki emu okusoma si byangu naye muna ate omala okukula ate noyagala n'ogamba oba singa nasoma
okitegeera nga tokyalina budde walabye Kenzo wano nga beetwala nga kaguddeyo ebyokusoma si byangu wabirabye neza obutabiraba ebya Kenzo kiki walowoozezza mu mbeera eyo lwakuba nti ebintu byokusoma bino byanjawulo papa oyinza okujajinga omuntu obutasoma naye ng'oba oli awo embeera gye yawangaaliramu yeetamuganya kusoma kubanga trust me ng'ovudde nti nno ku bino nti oba omwana ayayuse nti oba akoze eki waliyo abaana abali eyo nga baali baagala okusoma naye ng'embeera teyabakola ki teyabasobozesa oba oli awo yakulira maka temuli taata temuli maama nga n'abalimu akasente sweet boy nga n'abalimu akasente okafuna omutwala ku ssomero nga it's very hard kyova waliwo issues ezimu nga njagala omuntu bw'aba ajajinga omuntu asooka otunuulire embeera ku other side mwayise osooka otunulemu ku mbeera endala olabe nti waliwo omuntu Fatia tewasoma naye ng'okimanyi taata wange Lujja makanika yali asobola okuraisinga fees okitegeera gw'oli waddembe okuŋŋamba ati ekyasoma tekyakola ki naye waliwo omuntu gw'ogamba tewasoma nga ne bw'omunoonyerezako background ye bambi nga yayagala naye nga teyamusobozesa kubanga kankubuulire Lujja kiruma kituufu kiruma kiringa bwe banagamba nti omusajja ne bavaayo ne bakuyita onanyini maka oli nagamba tosaana kwambaza baana bo tosaana bakolera kiti naye nga you're trying hard naye nga obusobozi bukyakoze nga buganye kati wenkugira ku kyokusoma teri muntu atayagala kusoma batono nnyo kwa 100% babeerayo nga 30 ate nabo babeera tebafunye ku guiding bakola ki kumala n'omuntu kiruma kwegamba waliwo n'omuzadde yennyini nga ndoza buli ekisooka ku muzadde kuba kuweerera abamu balemererwa bulemererwa kubanga naye ate waliyo n'abaana taata waabwe ng'alina ssente ne bagaana bugaanyi kyenkugambe nti kyobaamu eyo issue omuntu yeetaaga n'atunulirirako another side kubanga omuntu osoomulaba mu media naye ffenna tulina obulamu bwe tubaddemu ffenna tulina obulamu bwe tuyiseemu gye tuvudde tewazaalibwa buzaalibwa n'otuula pa nofuuka kyoli nebikwanguyira nga obaddeko someone else nga you're struggling with life nga sometimes ekyokulya kikola kikubula naye kati mukama n'akugulira wate embeera mwakugulidde nga you don't have that time to go back to school because that time olina bingi nnyo ebyokukwasaganya kati ate omuntu n'ava eri n'akujajinga tewasoma it hurts okulembera abasoma naye ate naye simunenya buli muntu aba n'endowooza ye oba oli awo naye alina issues ze lwaki yavaayo n'abeera ng'ayogera bw'atyo naye kati me personally nze kyannuma era kinnuma omuntu ovaayo n'ajajinga omuntu ku nsonga ng'ezo nga ye teyazirinaako buvunaanyizibwa ng'obuvunaanyizibwa bwali ku muzadde nga teyali nsobi ya mwana kati ate ku Kenzo yali mbeera teyali muzadde wakunenya tewaali kimbeera embeera yali si nsuufu ate nga naawe osobola okukiraba kakati munnaaye ate bayibawe njagala nakwebaza Kenzo kubanga right now Kenzo bamuwulira ng'ayogera mu butuufu kati asinga oluzungu abantu abangi ayise oluzungu Kenzo ayogera oluzungu asinga nkyogedde asinga nange alabika nsinga Kenzo omuwulire ennaku zino mu interview ze zakola manyi naye omuntu aba yeerwanyeeko tasinga ng'obadde naye nga munaye kigambo okwogera luzungu si kya buli omu oyinza n'okuba ng'oli muwandiisi mulungi mu luzungu naye okulwogera so big up Eddie Kenzo Shiba neefubyeko Shiba amulya mu bintu byagundi bwayogera oluzungu namulaba awo infact eyavuma Kenzo obutasoma infact eyayogera nti Kenzo teyasoma nekimuluma tewagamba Kenzo yekka wagamba abantu bangi kuba ne Shiba ali awo naye tebyatambula naye owulira akazungu Shiba kafuuwa nze nawuliza Eddie Kenzo ejjo ng'ali mukwogera akazungu ngakangi asobola n'okugamba gikole mu luzungu n'owulira disikawa okitegeredde naye kati ate nababa n'abategedde ennaku yaabwe ne bakkiriza okudifitingibwa okwaliwo ne bakola kitya ne beerwanako ne badjustinga ekyo nekitambula so ebyokusoma tubizise wabbali tujja bikwatako olunaku olulala nyina ensonga enkulu ennyenjo kya ekintu kikyuseemukko kati bannange ani yali amanyi basajja bannange nti abakyala bano kati bagenda tutandika okukimanyiira ekyaki nti omusajja
wakeera ku makya n'akuwasanga namba emu suubira namba 2 omanyi tubale tukinyonyolera nnyo Kurani egamba bweti obusiraamu bugamba bwe buti kaakati mukwano Fatia Honorable Nsereko tukuyozayoza okusookera ddala kuliko emikolo weebale yanyumye yabadde gya ddala balabise omusajja ateeka ssente mu mikolo n'omusajja ssente buli mukolo ng'omukolo guvaayo gunyirira bwegutyo aleeta sonda kyokka nga abamu bali eyo jasi n'omulundi ogumu gukyagaanye omusajja balina abantu nga batusonza emikolo tasonda mukolo n'omugamba gw'osonda waffe ffenna munsonyiwe tebagenda kuddamu kuteeka mu gurupu zamukolo neba neeka tulangireko ku bantu abamu temuddamu tuteeka mu gurupu za mikolo yammwe nga ne tuli bakyali bammwe oba oliawo nga bakuadinze mu gurupu waliwo omuntu akuli cross gayasaana naye gwe ongasse mu gurupu okitegeera nkubira kasimu alesi akasimu nzedafu naye ongasse mu gurupu yammwe emikolo in fact waliyo omuntu nga ye asobola okubalirako ntondo kuba tugenda kwejjangamu okitegeera waliyo omuntu akubalirako nga te gwe tosobola mumubalirako ng'akuli wala nnyo naye watuuka mu bintu bino n'asooka akunoonya n'akuteeka mu gurupu n'akunoonya eno naye November etuvuze ne bakuba n'amasimu manyi wabula nze kambalangire mwe abatugatta mu gurupu z'emikolo mu surprise za zi birthday mu zi baby shower nga tetuli bakyali bamwe mutuveeko nze numanyi kye nakola kati nateekawo ka budget kange ak'ensuusuulu akasukka minizi zange mwenkolera nenzigulawo ne ka account kakuteekayo ezo nsevingayo akasente akawabbali k'ebyo nze nzirina zeterekayo naye oba oliawo nga bakutadde mu kagurupu ate banaye ogenda ng'onoonya wewejjiramu nga tokola kati ekisooka oba wejjamu agenda kukolako eto naye tugenda kwejjawo mu tukyawe bukyaye nkubira Fatia nga nyina omukolo naye ate totonga tamuzi bansalira ebajeti bweti okitegeera oteekeyo nedda mukwano anti babalabanga gw'oyinamu kasita bawulidde ng'osobola okugattako akasente bakulaba mwekali akaviri koyambadde kabbeeyi nga lwaki togatta ku mukolo gwa munno omusajja ndabirire wamaze mwenna balina emikolo whatsapp me call me nina akawunti yammwe ntolako obutoozi nga nkuwa nina nkya birthday ereka nedda nnyabo wakakuza mmeka omwaka guno gwokka yesoose enkya okikakasa iya era ejja mmaze gamba mbu nyina musente ate nalwaki mbaseyagaliza abasajja tebaagala banjuliriza ssente waka omusajja abeera n'ekigugu kye n'asirika nakyo kuba amanyi waakiragira omukazi ogenda kufuna bajeti awo naye ramba mukazi womba siri mukazi omu oba oyagala ngamba ani ataligo gwe lwaki mumalala basente ate n'ofuuka ekirala kati lwaki wetuzisaba abalala bibaloma nga lwaki ozisaba omulala ngaze wendi kati lwaki oba tozimba omusajja n'akuwa akakadde ke wadde okugamba nti muneeka nkozeseeko mu male nkakomyewo kabeerewo okuuma essente zaffe nga weeziri kuba ddi oyongera kubaajala kibaite okwagaliza omusajja wo naye mwe mutwala butwazi musajja temwagala tulabako na ssente zaffe nga nammwe mutagala tulabako n'abasajja balala so kati n'ogamba otya muzituwe mwagala ssente abakazi twagala ssente you want money of course nawe oyagala ssente nze ekyenkola nzikweka zimala bbula nenzija nenkukaabirira tiwairozayoza akasente kaye nkalaba we nakatadde ayogerera wano mbuzibadde mmeka miliyoni zange 5 siziraba mukyala ziriwa tosobola kikola kuba ekyo kiyinza nokyankalanya amaka bwekirabanga ekyo ekyokujja nogaa nti sente zo zibadde waka nezibula nga tuliwo babiri osiko ngaokyogereddeyo wala naye bwokyogerera wano saayogera saakugamba kyokka ate nkugamba zibuzi ate abasajja gyebali abo era gyebali wamma mugende mu maaso kikola temubabuulira ajja kubalekawo bakaabe ebintu byakulekawo nkugambye society yakyuseemu Honorable Nsereko yatulaze ekifaananyi ekipya last year ebikyalo ebirabika obulungi oba amanyi okulonda Honorable amanyi okulonda Kongs Honorable Muhammad Nsereko olaba abo abakyala abalungi nga bakkiriza n'abakyala mmwe temutukola
negwe abaana bakyusizza ekifaananyi kakati tebikyaliko kwewoza kugwaluddeko mukyala waayomba lwaki onyongeddeko omulala siwulirangako akawasa ebikyala ebikakkamukakkamu nga bitya ne kamera ebyo ebikyala ebirungi biba bitya ne kamera obukakkamu bukola wano bweru naye omukyala ewali bbaawe tewaba bukakkamu akwambala kyama ki omukulu ekyakoleyo abantu abo ne baba bakkakkamu naye abakyala balabika tabalaga mu kamera emikolo bwe giggwa basigala eyo olamulabeko anyway nga atambudde nomukyala naye kati oli omukyalo oli namba 2 already yatandikira na mu kamera Fatia yatandikira mu kamera n'agivaamu buvi omukyala ali bize ali Bulaayi eyo Fatia owe Bulaayi eyo wa UK owe UK ate akoze investments in Uganda wano that's good so bali bize I think ekyo ndoza kisobola okuba plus ekirala kyawo kubanga twaligambye bw'abagagga bali badde n'obudde bungi obujja kati oyagala tugambe nti nno emu ku nsonga ereetera omukulu okubeera nga yagasseeko namba 3 olw'okuba nti Fatia tali mu Uganda busobozi abasobola bakazi be bonna basatu ate waali n'owookuna amusobola singa etteeka lirikkiriza n'abakazi 2 yali badde nabo abasobola akikyo nnyo busobozi so oli muntu alina abantu bangi nnyo abalina obusobozi but anyway kati ng'okijje like abasiraamu saagala mu njira gyenge kubanga Quran etukkiriza abakazi 4 era ekyo kyo agenda kituukiriza kuba agenda kugattako nno gundi aba yawulirawo nnyo awo nga basomesaawo n'ebigenderako n'abiyiga era Mungu agenda muwamu empeera ze tetuminaako buzibu naye mukwano ng'okizizza ku sayidi endala nze kubujja bwennina totandika bino bye byakyuseemu simanyi oba nsobola okukigumiikiriza Fatia muyigire ku bino ebintu amanye nti kisoboka amazima njagala gabeere mazima saagala olw'okuba tuli mu kamera mukwano atleast nsobola okugumiikiriza owookubiri ate nga naye musanzeewo tosobola kugumiikiriza musajja alina ssente kukuteekako bakazi 3 ne muwera 4 wallahi sisobola leka naawe sisobola ne Fatia ani abayigiriza ebintu mubiiko power muli baana ba .com bintu byangu naye gwe manyi ebizibu ebibeera mu bakazi ng'ovudde kati njogera okusinzanga byendaba gwe manyi ebizibu ebibeera n'abasajja bye batamanyi abakazi bye bayitamu bakazi abajja n'abajja omanyi ebintu bye beekola bano basiraamu omusiraamu etteeka liri nnyo ku basiraamu tebakola shirik no nze nedda osiriseewo osanganga biise osiriseewo busirisi era papa mwagala nnyo naye tageza yamanyi ajja kuba nkooye erindako omusajja wakwongererako omukazi omulala bakooye kugina emyaka gino emyaka sijja kugumirako nga tagattako olwo emyaka gy'otuuka ozaddemu abaana abaana batandise okukula ng'olina fe akasinga ku baana bo kitegeera nika right now sirina kaana ku nsi ongatteko omukazi omulala ongatteko omulala nedda mukwana ebyo sigenda bigumiikiriza sika kukyusa mbeera na kifaananyi ekiriwo tudde toli ready okufumba namujjawo kati bano abatuuse ku kkula eryo bo tubawe bubaka ki basabira bafune obuwangaazi mu bufumbo bwabwe babaagale beeyagale bazaale abaana bakulaakulane bawangaaleyo naye wange gino emyaka ondaba nŋumira gwensanzeewo ate nga naye musanzeewo naye gwe bangattako sisobola kubeerayo gino emyaka waliwo enaweza emyaka 35 36 nkola eki waliwo emyaka gy'otuukamu nga olina kuguma na mbeera okitegeera ng'ekijja kyonna kikusangawo olina baana bo ninawo omwana kikyemba nyinawo ekiba kigenda okumbeezaawo so tosobola kubeera namba 2 nsobola okubeera namba 2 nga nyina gwensanzeewo nga nyina like oba nkigambe nti nsobola okuguma nsobola nze nsobola okwagala omusajja nga musanze n'omukazi
nze nsobola Mbaga bw'aba alina byankoledde gwosobola oyingira obufumbo bwo nezo saagala kunywa naye mweyagaliza gwe kati olwo munno y'omusange naye ate gwe toyagala ng'oli asangayo gwe ati n'emyaka olwo tekakubulire Lujja ajagala oyogera amazima waliwo obudde bwe butuuka in this life nga ekijja kikole kiki ensi ogirabye naye sinalaba nsi siina kyemmanyi ombeeze mu mbeera ngwe gwangattako gwankola biti nkwano sinze mubi ennyo nti nsobola obeerawo Faye nga mbuzi omusajja sinnadiba n'olwekyo mukwano nze Fatia sisobola kubigumiikiriza waliwo abakazi ke batera tukasukira abasajja ne bagamba kati gwe waaba gwe temuddayo kikola ekyo muba mukola nsobe omusajja tasobola kufaanana mukazi ffe tulina osajja laata naye by the way ekyo ekintu kyonna nyina omuntu genda kibuuza ne mugamba naye ebintu by'okola by'oyisaamu patanawo singa bwe bayisa sisitawo actually abasajja bwe balimanya ekyo ekintu baliyiga okukwata obulungi abakazi the way you treat your wife or your girlfriend is it the same way gy'oyagala someone to treat your sister? No. Is it? No. Then mwetereza tebisobola kumachinga ate ng'ekisinga okuluma abasajja bw'oba ne muganda wo omulenzi be basinga okureactinga ennyo ng'omusajja alina kyakoze muganda we naye mmwe ate ne mubikola bannammwe naye ekintu ekyo Lujja bwe muli kimanya muliyiga otreatinga bulungi abaana b'abantu trust me gwe nga bw'osuza enjala mukyala wo nga alina kyakukoze musisitewo ne bagala yasuza enjala owulira bulungi ate abasajja muli bazibu nnyo mwepangulula wuuyo maka ki sisita wange tojja mukola ebyo naye ng'ate gwe mukazi wo by'omukola ekintu ekyo bwe muli kiyiga ne mukiteeka mu mutwe nti empisa gye mpisaamu sisita wange gye mpisaamu mukazi wange gye njagala empisa sister wange like kiriba kiri kitya the way I treat my wife gye njagala ne sister wange bamutreatinge omusajja mujja kuyiga okuyisa obulungi abaana b'abantu naye moment nga temufaayo naye nga temureactinga amaka g'abasisita bammwe tuli ku byaffe emumanyi naye nga nsaba biri byonna ndi naawe engeri y'okutreatingamu omukazi nsaba mubatreatinge bulungi naye ekintu ky'okugamba nti omusajja afunye omukazi omulala n'omukazi n'oyagala olowooze nti osobola okufuna omusajja omulala that's not good. Lwaki tekiri good? A man is a man. Since when? Okuva mu byafaayo the genesis. Ate abasajja abensi tebaagala bakwanira bakazi. Abasajja abensi asobola kuba nga ayenda nga yebaka ku buli muntu naye mukazi we banaye empubira gy'amuwubira nga newomutunudde asobola ogweddala naye nga ye akola byonna kasasiro we naye ng'owuwa empubira gy'amuwubira kati newebuuza ba mindset yaabwe oba kikyamu ki ekiba kibaliko. Kale omukazi yatonderwa kuba wange, omusajja yatondebwa kuba wange wa mwenna kuba muri bimuli mugenda ofunayo abasobola obigumiikiriza nga siffe muri bimuli wa flowers mugenda ofunayo abasobola obagumiikiriza nga siffe naye by the way kankubuuza mbuuza naye mbuuza ebisoboka tongende nnyo kiki ekirungi ekiri mu kwenda? Ekirungi ekiri mu bwenzi mwe abasajja ng'era nze ayenda nedda mbuuza kuba obeera nabo babinyumya abasajja banyumya ngaffe abakazi wetunyumya waliwo ekiseera kyosangamu abasajja ng'era bbaawe olina kumubeera wala nnyo kubanga wosemberawo ne wekweka osobola omukyawa ng'ebiboozi bye munyumya bya baana ba P1 baŋŋamba mbunno okusinziira ku research nti waliwo wootuuka n'ekya bulijjo nga kwegamba ebintu bya bulijjo ng'olina okukyusaamuko ngera tukyusa ekyemisana n'olya ku kirala ekyeggulo n'olya ku kirala kyo kirungi ekiri mu kwenda. That is according ku be nnaakawulira boogera. It is a matter of kukyusa ku diet. Nga bw'otuuka ngu yalakyusa ku diet ffe lwaki tokigeza ebibiri tebisobola kumaakinga mmwe Katonda mbu yabatonda nga musobola okuguma omukazi asobola okuguma nga temusobola kuguma asobola okugumira obwannamwandu emyaka gye egy'obulamu
omusajja tasobola lwaki anti Katonda yatutonda bw'atyo ng'omusayi gwaffe gudduka ene waliwo ebintu ebibungerawo birodoole nnyo osobola okwonooneka kalatuveeyo yogera ekirala kubanga ebintu ebyo binyiiza naye ng'ekirungi ekiriwo at least now wano tutuukidde olwaleero tugenda tufuna kati picture empya luli twali bali tulamba nti abantu bano bali badde bayomba naye katulaba by the way njagala kwebaza abakyala ba Honorable ekisooka waliwo embeera gy'otuukamu n'okkiriza Mungu ageze kubanga ffenna end of the day twagala obulamu obulungi twagala obeera weeti twagala obeera biti naye ate Katonda yasalawo buli kimu okitegeera sometimes tosobola kukyusa nsalawo ya Katonda era bwebezze bo bagikkiriza and we appreciate that nti bakkiriza nti Mungu yatutonda nga tetugenda kufumbirwa Honorable and the good thing in that omusajja ogenda naye endeguza naye baka ku buli muntu omanyanga nti awasiza omuntu amutadde wali ekyo kyanjawulo mukko then okubeera nga oli abaawo yebakako ono baawo biki naye bw'oba omanyi nti ayina nze ayina n'oli that's good ekyo kiwa peace of mind nekitabanga nze agamba amwe bibe baseguli olinagaye baseguli naye kati wano oba omanyi stage omusajja wa stage wava wano adda wano era ekyo mulina kyebaliza Honorable okitegeera mu kifo ky'okwendaguza bamuwanjudde mu butongole ne babawoowa n'amanya obufumbo bwalimu mwenna bakazi nemwemanya tanobeera nti ate mwenna tewali agenda gamba oli malayo oli ki mwenna mukimanyi muli bakazi baawa bakyala bafumbo abamuka Honorable and that's good era Honorable yeebale kati bane ku bakyala nabo beebale kukkiriza nsalawo ya Mukama ne bamanya destiny yaffe eri bweti yakufumbirwa Honorable ne bamufumbirwa kubanga era trust me we batuukiddwa okukkiriza waliwo ebirungi ebibasobosezza buli omu okubeera waali nga muggumivu kubanga kankubuuze singa abadde ababonyaabonya tyandiwasiza ebyo ne basirika era of course twandiwulidde era twanditegedde nawe yawasa omukyala asooka obufumbo bwe ne busigala nga bunywevu n'awasa owookubiri netawulirayo mbu ate Honorable n'awasa owookusatu netawulirayo nti oba ki kyaka omusajja nga ye apurayinze paati ye bulungi kati oyo omwami omulaba asobola n'okujja n'afuna omukazi omulala era n'akkiriza kuba agamba olaba bali abaliyo bali mu ddembe that means nange ngenda kufuna eki eddembe sente weeziri kati ate omupiira waliwo ate bano abakamanyiiro abasajja ng'ajooga bujoozi alina nnamba emu tasobola mulabirira amuwutula amukolaki agasseeko nnamba 2 okitegeera agasseeko nnamba 3 kugamba n'abeezaawo abaana b'abandi nga bali mu bulamu obutategeerekeka waliwo kati abawasiza mu nnyumba emu okitegeera twalabako n'embaga ey'abakyala 8 ne kati Honorable bw'aba akozebwa ate tabagasse ate nkimanyi buli omu gyali taliraanye munne buli omu ali mirembe gye and that's good okitegeera kati olaba otunywa obufumbo bwa Honorable osobola owagira omuntu omulala akikole kozi olaba abaliyo bali happy bakyala balabika bulungi tebali desperate nti oba babakase okitegeera naye ate waliwo omuntu akikola ng'amanyira bumanyizi baana b'abantu okitegeera kati yakulete ogamba nedda naye kati bw'aba omusajja asobola okikola nga Honorable wakikola bagende mu maaso ate nobudadde Quran etulagira abakazi aba babawase akubanga si nze awo byonoonera wakati mu mbeera tuba tukyawezaweza Honorable ndowooza ne Zari naye yataddewo ekifaananyi ekirala era kubanga twasooka kulaba nga Diamond amitinga Shakibo ebyo ne biyitawo awo era n'avaayo n'ayogera byayogera era nga bulijjo n'asitula n'abaana nga tulabya kusaaga olwo leero ggwa kati ayo tuli awo nga tukatya nga batugwa ku vidiyo ndala ate eno ng'eri birala nnyo current wa Diamond kwegamba buli ex n'owuwe naye okimanyi ffe abantu abaavu ffe tweremezzaamu embeera embi n'emitima emibi okikakasa ebyalavu birimu obwavu n'okuba ne ssente anti nkugamba ffe abantu abaavu ffe tweremezzaamu emitima emibi n'embeera embi nga temusobola kugabana musajja nedda siyagaba ekyo tekiriko kugabana musajja pozi bo bakikoze batya yadde ewa Shakib and she's happy ya moving on
Diamond nafuna Zuchi. Sigwe yafuna. Current girlfriend. Yes, your current girlfriend. Nabo bali happy. Okitegeera. Kati babanga Zari yata Diamond in a good way. Era tata w'abaana be. Tata w'abaana be. Alina obulamu obulala bw'alimu ne Shakibo. Tekimuwalanya musajja. Okitegeera. Diamond tekimuwalanya Zari. Ngate bulijjo bagamba mbu oyawukana ne munno. Nze Fatia amanya gakulabe ng'oli bubi woba mukazi. Ate nawe yagalaba omusajja nga talina waali. That mindset. Naye kankubuulire. Lujja nsobola obbeera naawe ekiseera nekituuka ne nkugamba omanyi biganye mu mutima mulungi abantu gye bali nga tibagenda mala kwerangira bisongovu kukola biki mukwano omanyi we have done this and this tukugezezaako bye tugezezaako naye kirabika me and you tekirisoboka not omusajja mu bulungi. There are so many people nga bakyayogera ne ba exes baabwe nga n'essaawa zino be babayamba n'omukuba esimu ndi sitaaka wano njagala kusendeza amafuta emmotoka yange ndi wano enjala ennuma naakuyamba okitegeera tesi mulimu abantu abeeremezaamu ekintu omuntu bw'omukyawo oyagala omulaba ng'ali bubi ate ffe abakazi ffe tusinga okuba n'ekyo ekintu naye omusajja akutana moving on natandika obulamu kati kambuuze Zari essaawa zino talina kyeguya ku Diamond okujjako okusigala nga parental love ekolatya etambula wakati w'abaana alina erinnya erisinga erya Zari anti nkujjira ayinza omweguyako erinnya nankyakubuulira ne Zari naye erinnya alikoze so ntwala mpola sajja gwalina talina linnya soko ntwala empola nkututte empola kati Zari nga bw'omulaba asobola okwerabirira aina business ze ne bwaba erinnya terituuka lya Diamond Zari aina kulinnya era bw'oyogera Zari buli omu ategeera nti Zari sooka ombuulire ng'oggyeko ekya Zari okwagala Diamond asigale nga love eri wakati we n'abaana be ki ekya Zari kyolaba ekyandimuwalanyiza Diamond Platinum mbuulira kubanga sometimes ife abakazi ekituwalanya by the way sibanenya buli wotambula n'ova maka g'omusajja omusajja abadde alina ssente n'akuta nodda mu mbeera embi trust me tolimwagaliza kalungi ne buli waakuta omusajja n'omuvinga on and off n'omusajja omugagga amusinga oba n'akuta ng'obadde olina ku ssente obwongo bwonna bugenda kutandika bulamu bupya ogenda kukola bintu byo okitegeera naye bano ekituzaayo ne tuwalana bano abasajja because abakutadde mu mbeera nga tolina kintu ky'ogezaako obadde mu mbeera ennungi buli kimu kikusanga waka naye akutadde ozze mu mbeera nga n'okugula akagoye akapya tokyasobola era nga still buli kikutuukako brem ogiza ku musajja kyova ffe tusigaze obwo obusungu n'awasa omukazi omulala n'omuwalana nnyo naye kati mbuulira Zari yakyukamu wanga Diamond amukyala. She's still the same. She's looking beautiful. Enyonyi akyazirinya business zikyarunninga. Afuna awards every time, you know. Kale means talina budde buwala na Diamond alina budde butambuza bulamu bubwe. Naye Diamond tannabakyalirira be bakyalira Diamond. Which is okay. Kyonna kyo kiri naye bw'abakyalidde gw'olabye abaniriza atya. In a good way. Kubanga kankubuulire singa ku bonna kuliko abadde alina akantu ku mutima. You get it? Kyokka tewaliwo mbeera yonna. Nkubuulira. According to pictures. According ku byendaba. Tewali. Zari yabadde asmilinga ne ka baby zichu. Nga ne bali okay. Nga n'eri abaami bali fine. Nakati fa abantu abaava ebyo ffe tubibeerako elele yabasiza kati biki naye kati omuntu ovudde wa Diamond olina ssente zo olina oyagala tambuza bulamu bwo bizinesi zo zikubanja oyagala kukola bino ngodda mu kuwala naziki embuno kati Diamond gwayina abakazi ntero olaba avuma mukazi munne talina kyansinga naye omanye embeera ebavumiseeko oba yakalonzeewaako because aba ali mu mbeera mbi ng'omusajja amulese mu mbeera embi buli omusajja tova abakazi bannange mukama atusaasire we need to work tulina okukola nti the moment omusajja ne baakulekawo oyina kyolina oyina wooli naye omusajja agenda n'abeera naawe n'akubeeza mu mbeera nga ne bwakutodda ku zero trust me buli waakuta obusungu bwonna ogenda buzza ku mukazi gw'aba afunye oba nakuyirye kubeera ng'omuwalana ne kati Zari yava ewa Diamond kikyamwetaagisa nothing that means she's going to be happy obulamu bwenasigala butambula omuntu wakugamba nti oba tebaayina laavu nga bali mu bizinensi bannaye ne gwe wali oyagaddeko olaba nga waliwo omulala eya amuliko kinege gikitamakinga bulungi kati kankola ekintu kimu waliwo obulamu bwe tutuukamu nga ndaba mukazi wange sokoleke nalimbeddeko kati tugeze
waliwo omuntu gwe mweyagala naye kati tugeza nayagala ne munnamawulire bwe nayagala ne munnamawulire nekituuka ekisanga nga tekikyawakinga bwe kituuka ekisanga nga tekikyawakinga naye nga nkimanyi nyina fields mwengenda omusanga ku mutima ogamba kyonna kyekiri eri hatred kangikoleki kangiteeke wabbali because at the end of the day mwetaaga n'okiteeka ebbali kati kankuboolere kiba tekirina kyekigattako okuwalana taata w'abaana bo oba kuwalana mukazi akuzaalidde baana you know oyo kyenkugamba nti kiba tekirina kyekigattako okuwalana mukazi ono akuzaalidde baana kuba ne bw'abeera mubi atya ne bw'abeera n'empisa embi atya yakuzaalira ku baana nga tannafuna mulala mwalinako ku good time njagala mulabe nga living a single life okitege era abasajja bangi nnyo benjogera nabo nange Fatia mukazi wange ewaka namukoowa naye njagala mute ng'agenda kuba mu bulamu obulungi abasajja bangi oba wewulira abasajja batera okwogera ekintu ekyo nti ayagala ate mukazi we naye amute ng'alina wamulese ng'alina obulamu obulungi bwamuleseemu kati ffe abakazi ffe tutera obbiremerako ajja kusiraana tajja kubeera naye njagala oshegera naye abasajja abalina ssente obwabudde tabuyina ayagala akute ng'oli bulungi atambuze obulamu oba otambuze obulamu obwo so nze mu kulaba ekintu ekyo ekya happenings obulamu bulina bba butyo bwe tulina okubeera awo bwetyo bwe tulina okubeera kwegamba kati twejjemu buno obuwalana bugattako ki kubanga oyinza owala n'omuntu ng'olina kyobadde omwetaagako okimanyi nsobola okuva ewuwo Lujja nitusigala nga tucommunicatinga ebimu byobadde onyambako n'osigala ng'obikola because waliwo that friendship obadde okimanyi Fatia abasajja batuuka nenkusanga n'abaana bo nentwala n'obuvunaanyizibwa obuweerera abaana bo nga saagala oddeyo wa ng'omanye ekibeerawo omanye ekibeerawo nga maama oba nagenza okima fiizi anti ewa x ngazeyo kima fiizi nera omukazi bwe basaze omuvinga on nofuna omusajja omulala concentratinga ku bbaawo toleeza ebyakulemesa eri enobeere bulungi kozi togenda kutambula every time togenda zaala mu buli famire anti oli taata w'abaana bo anti kyenkugambye ne baba taata w'abaana oteekawo that boundaries mugambe ngenda kuleetera abaana obamuleete bamutera otambula odde wa bbaawo kati ate awo mba nnenya mukazi actually awo nnenya mukazi kuba bwe mba nsobola okuleeta abaana ewa ex wange mba ne right to say no or yes oba togenda kunkwata okitegeera ekisooka bano abaana babo you have to do whatever you have to do okitegeera wulira papa simanyi wogamba eyali taata oba taata w'abaana bo nti no nga lwaki tomugamba no kyogamba oba weerabidde peni gye yakuyisaamu tebeera yalubeerera ne bwetaba yalubeerera anti kati gwe bikole gwe kimanye nti neeriwe bituukayo era obufumbo obujja kwonooneka naye oba oyagala obufumbo obwo ojja kusigala orespectinze omubiri gwe kubanga eri oli mufumbi w'omuntu omulala ate byonna si buli bakazi nti babikola bano abakazi abewunzawunza be babikola n'atwala omwana ew'omusajja n'amalayo ennaku 3 n'amalayo ennaku 2 ki ekiba kikusuza ewa ekisewo twalayo abaana obalekeyo omalewo banoneeyo ki ekiba kikusuzaayo okitegeera naye omuntu ayagala obufumbo bwe omuntu amanyi kyayagala omuntu eyalabako ku nnaku tosala kusula wa ekisewo babaweereze buweereza nga we tulaba mukwate muwemu eyali mulamuwo atwale abaana ewaabwe babazze lwaki gwe weereetera embeera eri ey'okuddamu esinkana omusajja nze kamba buli omuntu eyali akulumizaako ne bwe mukola mutya tasaba butaddamu kukulumya okitegeera naye ye omwana asindika musindike takkiriza bamiitinge naye nga si mutuufu naye ate abasajja bo bamiitinga tubalabye mu bifaananyi ebyenjawulo anti ogambe nti kyogambe nti no bana waliwo abakyala abamu oba baliko ki ayagala atwala omwana w'omusajja amalayo ennaku mmeka okitegeera yatwala baana okitegeera akakalenga aleesa embeera eyo naye kati Zari akulaze nti newaba amutwalira abaana Shakibu waali bagenda kwekwatirira ddu bajjewo embeera ebagatta ababiri okitegeera oba okimanyi nti the moment wenavire wa Diamond nasalawo bye yankola byonna whatever happened bye tutamanyi
oba okyabijjukira tandika obulamu obupya live your own life omutali musajja oli okitegeera omanye bwe baba abaana be batugatta ngenda kikola ntya ngenda bakwata mbatwale ne Shakibu abalabe oba ngenda bakwata mbawe Lujja muganda wange abatwale ew'omusajja toleetawo mbeera enoona bufumbo bwobuli current bwoba olemu okitegeera gwe nga gwe kulyetengawo boundaries kuba abakazi bangi abatutte abaana ne bakomawo n'embuto ate abamu babeera nno ng'omusajja yamukyawa nadda ewaabwe naye nga buli lwatwala omwana ddana lubuto n'azaala owokubiri naye ng'omusajja oyo ennene gw'azaalidde owokubiri amagezi gamubula agajja mukazi wa muzze ewaka oba okutereera naye bwe batuuka okubeera bonna omukazi yeerabira nti omusajja agenda kunkola kasasiro okitegeera so abasajja abakkiriza bakyala bammwe okutwala abaana ewaba ex be babaleetera n'ensobi gwe bawerekere gwe genda naye muvuga omutwale omuwa abaana bakomewo ne mukazi we mumale omuvugo obakimeyo olabe wonoddamu complaininga nti mukazi wange biki nedda buli lugendo olukukima fees adda na lubuto kubanga sigenda kunenya abakazi bagamba twerabira mangu nga bwe twerabira embeera gye tuyitamu nga tuzaala obulumi twerabira mangu era saagala banenya nnyo kati gwe bw'oba olaba onookola ensobi genda ne taata w'abaana baaliwo ssaawa ze mugamba ino wati papa mperekeraako tutwale omwana oluusi omutima guba gwasigalayo eri wa ex ddayo anti yampisa bubi kati omumwagalako ssente bw'aba yakuyisa buviirayo dda nambeera eri ewali obulamu bwange anta ojja kkakkana okuzaala abaana abatali ba musajja oyo gw'oli naye era ojja kkakkana ozzeemu okubonaabo nze kankubire waliwo sometimes woolina osalawo nga teweetaaga nti oba ki nga you have to decide Lujja nnakuta nenkuta basirikuddira matter what cause oyina embeera gye wampisaamu omuntu watuukira ovawo omuntu tolowooza abamukubye luyi biba bingi byoba nkoze kati bwe mba mukuza omwana w'omulabe sisobola kubijjukira then kati ani abaaliko ekikyamu okitegeera nkulaba bulungi sometimes olina osalawo mu bulamu nze kabula waliwo abantu betukyaye n'omukyawa mu bulumi naye nga waliwo ensonga lwaki omuta n'ogamba kankuleke nga bwe tubeera mu mbeera Lujja n'ofuna omusajja ng'agenda kuwa hariya akujje wooli akuteeke mu nnyumba nga naye akola ebiki naye n'ogamba omanyi kansigaze omuntu wange wadde agenda mpola mpola naye oba oli awo tujja tuuka gye tulaga oba osaliddewo mu bulumi okitegeere naye n'ogamba nedda saagala nsi entwale leka omutima gwange gukole kye gwagala so nolwekyo omukazi oyo atwala abaana you have to decide, you have to stand on your words nze nedda obadde abaana mbatwala naye omusajja ono alina embeera gye yampisaamu tajja kukyuka era ajja kuddamu agimpiseemu you get it my brother kyova olabawo oba olina osalawo then n'ensinkana zino wadde weeziri naye zibeeko we zikoma zibeeko we zikoma omuntu omumanyi yafumbirwa omukubira akubira amasimu leka simu evuge ng'esaba fees leka simu ogikube ng'olina kye weetaaga ekitegeerekeka lwaki oba okubira taata w'abaana be bitakwatagana okitegeera okuleetera n'omusajja gw'oli naye okulowooleza jjukira wava eri oyagala mirembe ate kati gwatandise ofuuka obuzibu olw'emirembe kwayi okitegeera kiba kirala kyova in life buli muntu alina omumanya ekyokukola mu right time okitegeera bw'osalawo n'ova mu maka g'omusajja n'ojja mu mag'omulala kola by'oteekeddwa okukola okitegeera osazeewo weetereze kubanga buli omuntu ayagala bulamu bulungi negwe bw'oteewe bulamu bw'oyagala ani agenda obukuwa love your life oba oyagala laavu oba oyagala ssente onoonye gy'ogwa Zari waabeera eno ne Zuchu Diamond abeera ne Shakibu tewabeerawo okwegeya nga Diamond nga Shakibu waabuuza Diamond ali atya nga neno Zari waabuuza Zuchu ali atya ebyo tebibulawo kyaliwo ekiti ebyo tebibulawo kubanga era still oyo aliwo ati ebyo tebibulawo kubanga naye ku byonna by'oba obanya kati Shakibu tasobola oba Diamond tasobola kwogera kintu kibi ku Zari ng'agamba Shakibu bali bafuuka muntu omu ekikulaga ayinza obutamugamba leero nera ne wayitawo ebbanga n'amugamba era kati omuntu awo alina common sense tasobola kwogera kintu kibi ku muntu
era okwegeya kwabwe kubeera kulungi okitegeera baba beegeya bintu bitegerekeka si bino nti ate ayiwa ati ayomba akola nedda koza nde budadde abantu abayagala osaayo ebibyo kitono oba mugenda kutambula mudde gye muva naffe tusigale wano tusigale nga tuli mu ntogo okay so yembeera y'abo abaagalana kyetuyinza okuba nga tuboogerako mu mbeeremu oba endala kale Fatia olw'obudde nozaayo tugenda sola tukunewana tujja kuba nga tubeeyongeza nnyo ku nsonga nnyingi nnyo eziba zitambula naye nga baaba olinganga eyafumbirwa edda ensonga z'obufumbo ng'ozitegeera nnyo nakola ne maama wange nnyo mama wange ali mukwano gwange nnyo mama wange mukwano gwange nnyo nti natandika okumanya bimu ku issues ze ne dadi nga maze natandise form 1 because nze nali firstborn dada Fatia this and this mama this and this mami Fatia bichi we used to talk like but close friends nakyali muto kyova laba obulamu bwange ne decisions zonna ze mba nkoze mama wange azitegeerako. Okay. Whenever I decide something in life, my mama so can amanya. Okay. Because the role model wange buli kimu mwebuuzaako buli kimu. Chovolaba. Ana bula nsobola okubawo ne njogera ebigambo ng'ebyo because nkuze embiraba. Mami dota. Mami akuze abingamba. Ate nze abantu besinga obeera nabo bakyala bakulu we talk. Pozo chakala muko. Ndwawo nnyo, ndwawo. Machazo mano chakala. Njagala nnyo live band. Kitegeera so. Otambula muko. Toli mukyakaze. Nogamba nti olumu otambula muko. Laba otandikidde mu live band, toli mukyakaze. Nze njagala nnyo live band bayera. Omukyakaze omutuufu. Kiba kirala abayagala kidigidde ekkololo wali abamanya amabaala gonna. Oyo sobola okunnonyayo emyaka 10 nga tondabangayo. Ne wali ekkola ebifo ebiri mu live band. Gyebiri naye kye ŋŋamba wali ekidigida. Oba togenda kunfa. That's not you. That's not me. That's not me. Bambi kafati kafe. Totandika. Kabebi kafe. Nozolaba ekika ky'omwana gwe tudiringa naye gwe tukuzizza. Okitegeera. So one time agenda kuba to making her proud. I know. That will be after graduation. I can't wait, Vanna. Kuchala. Oh my introduction, God. You know. Mbaga. Birongo. Banange china. Mashallah. Nalongo Fatia. Nalongo Fatia Lujja. Oh, how are you feeling? Jakubira ngane talent. Ngane talent. I can't wait. Nzireno. Amanya nze Nsuga Mustafa. Nkola ne Alihila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo egya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna bwe ziri ku WhatsApp.